tuli live wano beche naye ngambadde mpita ayita Uncle Richie yengwiride ku musajja asinga okuba n'oluyimba buli kaddakiika buli mwaka nsubira omuyimbe no gwe nina John Black abeera n'oluyimba John tanyisa okukusanga tosanga n'olinga sinde nawe n'oli muzibu wako oli muzibu John no mukwano gwa muyimbi omugwe mmanye Uganda mukwano gwa Palaso nnyo yango pichaliwa chaliwo nnyo muli mutite mweka nga wendi chaliwa saa bitambula biti tukwani n'abachali bange naye nga kana akabaka akabaddewo kobadde okagoberera ngade nkalaba naye nga gwokogerako gyakavaka nze nganze mba njagala ddembe kuba bonna mbagala nga balamu ate era tumanya bizibu gye biva kati awo nti omanye ebizibu ebyaviira omusajja nga akeera ku makya nga yalowooza nti yalina katalogo esinga era yagamba yasinga ennyimba ennyingi era n'abateekawo mwenna nawe muoli John Black ani yatuteekawo gwenga nawe walimu Palaso nga agamba yasinga katalogo ennene ennungi yabasigadde temulina nnyimba mpulira era nga bakusaba hiti abiri oyinza obutazifuna naye kati John Black abandi bavaayo nga bagamba ne John Black omwerabira otyango John Black ibalina nnyimba abiri gawira kifa Mike omwerabira otya abandi baleeta amanya nawe nga muoli okitegeera gwe kyekintu okyogerako kiko kya katalogo nze kya katalogo mullo nze kisookera ddala waliwo omuntu gwolaba nga n'okutandika okwogera ku katalogo like tomanyi na mukama gyakujje because nze already nze ekiroto kyali kyakubeerako mu industry ng'abantu bammanyi nga bapalaso mbawulira nasimanyi banange ndikimeekingako oba ndikikubako laba mukama ampa ogw'omukisa twala emisaso akululunkanira ate katalogo bikinze kati nnyimba buyimbi abaguzi nebakola nebasalawo because era bebakama bafa sibe bawagezi ne John Black olikozeyo ku concert nakola concert mu 2019 yali sold out yakuba tondaga kuti wamu concert yonna sinaba kuba 2019 kubona aba music wakumidde wano okubeera we band yotuwamu ngenda bawamu tuzagwa mu kubayimbi bemanyi mulwawo tujulira njala nnyo ba sponsor kiki ngobine kuchaba sponsor kinyuma nnyo n'abantu esoma kulwaki bajja mu concert ate si kirungi kubeesibwako nnyo nti wemba nakola mu 2019 ate okola 2020 oba 2021 kiba suni nnyo mba njala nencreatingawo ka demand n'ennyonta omuntu n'agamba yes kati jo ntuwe ku concert ate n'ekirala nayingira industry nga nkyali muto nga lo bingi bye nina okusooka okumanya n'okuyiga before nga sinakola concert za kumukumu okitegeera ene John oyina transformation gyokoze mu music watani wajjango oyimba oyina ekintu kirala okimanyi kati okyusizaamu oba kyusiza mu production oba kyusiza mu mpandiika naye olina ebintu byokyusiza kati lasita okubira ddala nebyaddala kati okuba melody era olimu byebibi kati line eyo ya byebibi n'okivaamu kati ate kati okugumiriza ddala ensonga kati abasajja be negomba nnyo radio Mose radio nemwegomba nnyo nti nange njala mbeereko legend atwala music gwokola nga just wakasa n'abandi music gwokola nga ali timeless kati ku myaka gimaze mu ndongo emyaka engenda weze emyaka 10 kati ndi myaka nga 8 tonsuubira tekola kintu kyenakola nga nakatandika kiba kitama walina okubeerawo growth in each and everything kubeera okuze mu music kati okulidde ddala kitunulira abasajja ba King Saha ennyimba yaabwe gye bayimbamu ne crowd audience gyalina Saha niwaba talina luyimba jagenda ku stage abantu abayimbisa ate bajje mu bungi kati naye ngamba to achieve something like that nina okutandika kati nenyongera ku peni yange ne style nenyongera okulowooleza ddala kuba kati tutandise okukula biri byali byakivubuka endongo najingira ndi myaka 23 kati ndimu 29 ngenda kukoona 3 so walina obeerawo ddala ebintu ebyenjawulo byenina oteekawo nange music wange nti niwe ndiba nkaddiye ng'osolooza gira omuntu oluyimbayo n'alunyumirwa ate nekino mwana kyekwegomba ku black tobeera mu ntalo entalo mwana munsi muno obanga kizibu nnyo omuyimbi okuwona olutalo abazayi wabaira wakusojja gwe bakusojjangako bansojja unless ng'oli ansojjeza ate nawe wembanga nsookisoowuvinga nekitagenda wala nkyewala walayi tobeera mu ntalo musajja ntalo tezinyuma mullo tezinyuma ntalo tomanya gwe banaakuba yadde oba olowooza oli w'amaanyi naye kwolu bakoona okitegeera tomanya jinja gyeriva oyinza okuba nga weefeesinze nno naye nga tomanya jambiya gyegenda andi kati bajjamu kati amajambiya kitegeera biralamu ekaddakuzo bikyuseemu ate si bye byedda biralamu ate tulina responsibilities abazadde kati ate awulira omwana bamutemye abadde providing akasukaali so olina okubaako n'abantu boswalira ne bootiirira n'ogamba n'abanvudde wanya n'ababeera abantu bange kuba kwolwo abantu basobola okujja ne beeyama ebintu bingi naye abatuukiriza be batono so it's better you have it obi osobola okwewala obyewale obeere peaceful okole akasente ate nakitala abantu balina okimanya nti endongo before nga tonnagikwa bayimbi bangi abaagala okubeera mu industry bangi nga basaba okubeerawo kyokka tefe abagirimu tuli mukitwala for granted
tulina okukimanya nti guno omukisa okubeerako nga bannayuganda batutegedde tulina okukozesa ogwo omukisa okukozesa ekyo batuwadde obulungi tugaana ate kuddamu kwejjusa ne kale singa twakola kino nakiri kitegeera kati zekyoba olaba nze entalo nzitya naye John abayimbi bano abakyala onyinonyi oyimba kewakola akayimba kali kayimba oba bamuyita omuwala oyo bamuyita oni akayimba koolina akalungi n'omuwala oyo omweru yali yasookako wakenzo Pia Pounds ekiyimba ekyo kyali kinyumira nnyo kyali kiringitoni kyange style kirungi naye muyimbi kigwandiyagadde omulala okukola naye bw'oba oli ano ogamba naye kati ono omuyimbi aluddewo omuyimbi ono nze mwegoma nkuze nne nozolina olimba Irene Nambiru ndulina ani ogwogamba kono gwensigaddewo saafuna kukyasa enyimba naye ava accomplished Rema Namakula oyagala okuyimbayo ne Rema baba ndigobyeko emyaka n'emyaka kolabo ekyaganyi naye mmanyi ekikibala akaseera kakyo maybe akaseera tekannatuuka yomuyimbi gwempulira nti wagimpa oba omaze alla kyogamba John Rema Namakula ono gwolaba vocal ya watabu Rema Namakula mukyala muyimbi mulungi ate era mukyala alabika obulungi ate era mukyala alina audience eriko ne favor alina audience ate alina ne favor ate ne Shiba kati wala ne Shiba niwaba yakata oluyimba lusobola okukuba challenge emitwalo 3 weda alina amajegi nti goweegali oba olesa kirungi oba kibife tugenda kigwe kati Shiba abayo n'agamba Shiba ne Rema aliwo goyinza ogamba ono eyo ono yebeera embi nnyo esinga okwagala bonna mbaagala mullo bonna naye eriwa gyogamba ero gyenegobye gyogobyeko yalema yogigobyeko kuva ddanga ngigobyeko yarema omanyi John agobe ku kulabu yalema ekyamulembe emyaka 5 oba ogingobereko mullo nina kuwira Rema chaliwa njagala Rema agigobyeko emyaka egi se 5 myaka 8 bukyanyingira ndongo ngwala kuyimba na Rema kuba alona akakayimba ka makanika twali tunamukola na Rema netumuweereza manager we n'agamba ate makanika zezimu ku nyimba ezaasu zetu zirasookerako okukolera ddala nga nakayingira industry nga ndaba Rema aba aluyingire luba lukola like ye mwagala naye sinnamufuna ekyo kijja kuggwa biki ekyo kigenda kuggwa mwana olaba ono kasayogera kigenda kuggwa Rema kyali wange nnyo era ebina agenda kubiraba eyo mugenda mu studio era ne bwe ngifuna guno omwaka amanzi gaddewo akajji nofuna kulaba ya Rema oba omaze shia onsanga kuolidde South Africa ng'ebigere empanise tola tikikubamu naye kolona nga ndabya ddala obulamu negifuna kakawedde kola okinywamu abakukubye munda ebatrick eyo mangubye munda gwe kati ate bano abasajja ba Big 3 okikiriza nti music ene bagamba music yagwa ng'okuva omu yayingira ebyobufuzi n'abiddukamu kati Big 3 bali bateekawo competition kati mwetebina mu bantu bemukompitinga nabo ebyo ekyo kyogerako okuva kwa Bobi Wine mu music industry kwakukosanga gwe tekwankosa bula kwatuyamba ba Big 3 abo kubanga bawummula nga tebakyali active kyaleetera abayimbi abato osituka kuba singa abasajja bakyaliwo abasajja mwana ebintu bye bakola byanjawulo mu tetubisobola abasajja feka balina ssente balina abawagizi bakuze nabo nti Chameleone alina abawagizi bakuze nabo omanyi ne audience ematalinga waliwo abantu abakuze nayo nti Bobi Wine asogamba n'abagamba mbatwale ku Serena ku mitwalo 3 era ne bajja oba 5 kuba akuze nabo alina abawagizi baludde nabo Gagamero nosaba omusajja nga ali mu Gagamero ali mukola mu Bank of Uganda oba kitegera kati abantu abo singa babebekulu bali bakyali active mu industry fekyandibadde kituwaamu obuzibu because ekyoka balina ssente balina abawagizi abalina ssente okitegeera era kino kye bakola Bobi Wine okuva mu ndongo kyakuyambamu kyatuyamba nnyo tolowoozeza mbu aleko bali abamufiirwa bafaani be bafaani ate ngaye bafaani abasinga batuukayo bali bulungi okitegeera bafaani gweteberezaamu owagidde Bobi Wine kuva 2000 oba omuwagidde paka kati abasinga bawasa balina abaana abamu tebakyagenda mu bifulu obulamu bwakola yatuyamba kiringa Ronaldo weyagamba naga kati kanve mu Man U ngende ate weyava waliwo abalala abajja oba weyava mu Madrid waliwo abalala abajja oba Messi okuva mu Barcelona tewaliwo omuntu nga ye alina favor yanjawulo nnyo nga ye Mukama yamuweera ddala nti kati waba tavuddeewo mwe tebajja balani bamwagala mutya oba okitegeera nti saha singa yali akyamiliyoni Ireland era tetwandimutegedde
paka mpozi we yasoka ne yatambulamuko n'avira omusajja naye tomuliranga wanja agengeje bamwisamu anti ebyo nabyonna mukamba ati waba yakitegeka kati koina wayita naawe n'obonaabona of course haso twazikuba bro ati kitegeke noyinamu kakuluke wali mukuko nga tonajjana nze saali mukulu kuba nze naye bwekulaba nga oli mwana bwebomona bubomozi nekisooka nze teri yali anzikiriza mu kiswa n'okubeera mukulu ne ku kyalo generali yali ne mu top 10 artist nga teri yambala kitegera ngera n'okuyimba ina kusooka sasula nze nali awo kireko nenga n'okuyimba okulinya ku stage n'okusooka n'obeera neza MC zona mocha yako kirizo oyimbe nga saka atandayimba kamanya banakufuuya ku busente osasulanga okuyimba nga tusasulira okuyimba ng'olumu woziwaayo olumu obeera n'akatwalo ko ng'oli sure nti olina akawaayo bajja kunfuuwayo esatu nzireyo naye okawaayo batakufuuwa transport tolina ogenda tambuza akagere kireka naze ne kati ndi wakireka nekireko yalimu abayimbi bangi balimu Disney Seda erikyali wange yafa gali wango yaliwo ekireka Waikibenda kireka tulinawo kati Viper Rankings kireka Vairota naye aba kireka ne Vairota wakireka Vairota naye wakireka naye wekireka yagenda okukubuuza jjo ebizigo bino abayimba sijja batandise okweyerusa vako ki byoma bane choice ye mwana ekisiga ekyo kibuuso otya abana bana babiri ddala ssebe ekisigo liwaga mweru musajja nendoza oba oyagala okuba omweru ng'obwegomba olaba ofunamu akasente ne kaskin kaine ngije kaglowingamu yasikala olumuntu papamuye akakwasaamu n'ogulirawo kiri kigundi naye kikarolite naye okyokawamu obudde akasente kasitakajja olina engeri gy'oglowingamu naye gy'otamanya gy'eva ekwayo sente sente enyiriza obulamu bukyukamu mwana nesajja wange gwenkudina nga ate akasana akakulabisizza bulungi nnyo ate ziba sente nandizeeno nga tewaliyo kitegeera so ebimu just kale tupapamuye tupapamu naye nga tetulina bikola nnyo ebyo naye ababikola byoma bane choice ye mwana naye nze musajja kati naye weerabawa mu myaka 5 okuva wano nze kasa myaka 5 nja kuba mu industry njagala mbeera omu ku bayimbi abataano mu industry mu Uganda aboogerwako kuba waliwo ababaddewo naye naffe kati tujja wabaddewo bakenzo baking saha baani kati at least nange njagala tuddeko ku level yaabwe kuba ate bo beeyongerayo ozaawo kibaleetedde awo waliwo kijja bayita okuba ne music nga music agenda kubeerawo jo ninawo ku music omanyi buno kati nolimba lwange loba nendifa bajja dduuliza waliwo music avanishinga nange ninago nakibuuzaako nemubuuza naye nga emukuba zinakudata nemukuba zibundeeze nemukuba zi Maria Rosa nange nemukuba zi Jamia Analia okitegera naffe mu gulembe gwa fugulu tulina ku classic guide nemubuuza ku nyimba zangoloza nange zibeerako classic ngola wakati musajja wuno agenda kuyimba Maddox yakoma okuyimba dda taddanga nayo bayinza mu album alina akabuka atambulira mu bbanga nezikola jone nabo nyimbe zokamba mu katero yange namuno n'oluyimba gai we nakimubuuza yagamba mweziri nangamba makanika nisobola obeerawo do that nisobola obeerawo nangamba naye era obanga okirozza kati nti walobeere ne classics kitegeeza ne mu kuwandiika na buli kintu production tulina okyuka mutubala natuusiza nze nawudde Star John yati yakyuka na star tulina okyusaamu olina oyina ekifaananyi oba kibakita ekifaananyi oluyimba olupya olwo ddoboozi ly'amaziga baby kunoonya naye sikulaba kati gwe kugambye nakuba chorus nengamba ddoboozi lyo liremedde mu mutwe gwange gwe musajja amanyi okuyimbira ddala ono Rasta ekyo tekirimu nadde na firimu yonna yonna bataddemu amaloboozi amakyere oyiri kyabantu abasinge baba bayimba bateekateekamu ebirungo okitegeera bateekateekamu ebirungo tetumanyi bibeereyo mu byoto naye omusajja omusajja gwogwako nga byayimba bwati bwali mulimanyi gayi bwayimba era gwobibwa bwati bwali nze njagala okunyumya nnamuko toli kamera Yese budali. Kati tugenda okukola. Eno interview ebe iwedde. Kuba kino ochali n'okumunyuma, achali n'okubuulira ebintu bingi. Ngabiriwa. Osobola kugwa. Gwa bimanyi. Ngabiriwa. Ate byemubuuza nze abikuwadde. Omusajja sebo munyumya ate jomba dise simujjanga mu mboozi eno. Ayina emboozi nyingi. Nze nabanga ali musajja ali shy. Ayogedde ku kizigo. Nemanya musajja munyumya. Olwo muyimbi yeerusaga akopani vibes kati yali munnange naye weekireka muyimbi kyo bannange waliwo omwana weekireka gweweddeka nakyaya mikwano gyange etwala kubanywa mweru oba muddugavu oba ali brown
Kaje kalera mula face wakatake taki namane batele amndoza mama bamwero bagatata ekitegeera naye nga kyekyo muganda wange ekiriwo naye nga zesaizo okusanga John akamuzi kajja tumala tuwayawayambuwaya pengepenge era mwebale mwana muli eno naye ate mwesibe mukontributinga kyamaanyi ku industry yafe tulina oteekayo George mwana nzijukira omundi gwe nasooka wenamanyira ati nkubye ngonjogeddeko ku luyimba lwa Sweet Love ne Vinka mukulu wakuba wagamba obaanyo eyakubye eno bwe wakuba namukutula eyo olina akayimba kozookuba John negantuulamu nawuliriza neŋŋamba yes bwali mwana otwala obudde ng'ocreatinga ebintu byenze mwana zisira gwe ne Kapeke nabaagala bwagazi naturally kati ne Kapeke bwatyo bwe yajoba nfaana naye awagala amazina gazinazina kimarofa alinamu embeera zinakagala bwagazi kayanga gawe nakwagala sitoma shakabi nnyo bwebale tusanyusa bwebale kubeera ne politics tumanyi saidi gyogwabo oba mama yakugamba tobyogeranga oyinza okwavuwala sikwava naye bambi kati bazayi baffe bano olumu babirimu nnyo tatanga yali nnyo mu politics namugiraye kale experience teyali nnungi ate nze breadwinner ewaka sangamba guwagira mumwagere namuwagirire mutabani mu firimu okitegeera kubeera naye ka pressure ka stress wali ate mutabani wange bamukizaano oba kino kiba kijja kukola ki naye nga gwe kyobamanya agende ate gyendi kyemmanyi bonna bamanyiyo wagende era awo okonkona n'oggulawo oluggi oba oyinza n'okunsangayo nga tuli wali ku dining tuli mukukola ki so noyinayo abaana lasi olina abaana nina olina abaana bameka babiri bawala balenzi bawala mama we yafumba ewaka oba ebyo bya next episode ebyo tunaba byonna banatulindirawa batulinde amina tata kyakali tunyineko okunywa